kale tukkiriza bakuwaayiriza nga bwe wagambye kubanga abantu b'ensi eno babiffe nnina tukimanyi. Naye ggwe olowooza nti lwaki bakuwaayiriza violence? Lwa nsonga nti kyekifaananyi kye wa disipuleyinga. Vidiyo ya leero ngituumye obuyinza obweyazike. Yeekolera itongwa geegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kano. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza Toga mmwe gwa kunnyambako okunsasanyizaako obubaka butuuke gye mba mbutumye okugenda ntagingira Alien Skin. Alien Skin omanyi omusajja gwe bayita Bebe Cool. Kummwe mwenna tekuliiko aliganja mbuga kusinga Bebe Cool. Tekuliiko alifuna mu system eno kusinga Bebe Cool. Era tekuliiko alifuna sse nga Bebe Cool oba osanga gye yali badde alina olwaleero. Naye sooka weebuuze lwaki Bebe Cool talabikirangako era tawulikikangako mu kavuyo ka violence? Obadde okimanyi nti olunaku olwaleero ne bw'ovaayo noga nti Bebe Cool yankubye empi oba Bebe Cool yankozeeko violence, ensi esobola okusooka okumuwakanira omuli n'abo abatamuwagira. Ne bw'aliba wa people power alisooka okunoonya obutuufu bw'ey'ensonga lwa nsonga nti Bebe Cool si kyekyo ekifaananyi kye ya disipuleyinga. Nti Bebe Cool mu malala ge, Bebe Cool mu mampaati ge, Bebe Cool mu connections ze, Bebe Cool ne bw'anyiiga ate avugira mu mateeka, Bebe Cool ne bw'omunyiiza otya akufatira mu mateeka. Naye ng'omusajja gwe njogerako kummwe mwenna tewali asobola kukuba ssimu mbuga ne bagikwata ng'eya Bebe Cool tebannagikwata. Tewali asobola kufuna mu system nga Bebe Cool bw'asobola okugifunamu. Tewali asobola kuwangaala mu system nga Bebe Cool bw'agiwangaddemu. Tewali ayina sse mu system nga Bebe Cool bw'agirinamu. Naye mmwe musooke mwebuuze lwaki ye ne bw'anyiiga atya akufatira mu mateeka? Gwe mugaso gw'okusoma. Ebiseera ebisinga omuntu bwe yasomanga omu ku kyalo n'atikkirwa digiri, bwe twagendanga ku mukolo ogumuyozaayoza twabanga tetugenze kulya, wabula twabanga tugenze kujaguliza diguli ya kyalo, kubanga oyo asomye omu asobola okusomesa abangi abawera ku kyalo, oba asobola okubeera ekyokulabirako oba okugasa abangi abawera ku kyalo. Mwe Bebe Cool mumuyigirako ki? Mwe Bebe Cool mumukoppako ki? Bwe kibanga gwe tewali gye bayinza kukusibira, wa gye bayinza okusibira Bebe Cool? Bwe kibanga gwe tolina gye bayinza kukuloopa, wa gye bayinza okuloopa Bebe Cool? Naye Bebe Cool oyo bwe mumusemberera mwali mumubuuzizzaako okikola otya? Amaanyi ne connections obutakufuga era muyinza kumukoppako ki? Batuuka okubawaayiriza nga n'abatabaagala babagaanira. Nze saagala Bebe Cool. Siri muwagizi we musically ne politically. Siri ku side gy'alowoolezaamu. Naye ate bw'onkubira essimu wadde nga simwagala era nga nnoonya nsonga emukubya nonga nti Bebe Cool ankozeeko effujjo oba Bebe Cool ankoze kino, nsooka kunoonya butuufu bwa nsonga. Naye gwe sooka weebuze lwaki we bagamba nti Alien Skin akubye omuntu efuukirawo discussion etasengejjezeddwa? Because kyekyo ekifaananyi ky'ofaanana, kyekyo ekifaananyi kye wa disipuleyinga. Ebiseera ebisinga omuntu bamuwaayiriza kyafaanana. Nze yeekolera itongwa toyinza kumpaayiriza kuwemula. Kizibu kubanga si kifaanana era si kyesembereza. Naye ate waliwo era omuntu kyayinza okuga nti yeekolera itongwa yakoze kino, buli muntu alabika yakikoze eki? Yakikoze. Kakati ebiseera ebisinga twewala okufaanana emize.
era twewale okudisplayinga emize. Bebe Cool oyo mulaba ayinza okuba alina naye baatulugunyiza mu ndeeyongezezza bugeza, sigambye nti bwe kiri. Naye tayinza kidisplayinga kubanga tekijjansa. Mu Uganda mwosanga omuntu ayagala ekitiibwa ayagala okutiibwa nga tayagala kitiibwa. Mukolerere nnyo ekitiibwa dhani okutiibwa. Bwe weekwata akatambi ng'okuba omuntu nsigo ky'olujooba osindika tukole tutya? Era ggwe olowooza lwe bali kuwaayiriza ani alikuwakanira? Era n'ono akuwaayiriza lwaki asazeewo akuwaayiriza ekyo mu biwaayirizibwa byonna ku nsi? It's because ekyo ky'ofaanana, ekyo kye wadisplayinga. Leero nsuubira otya okugamba nti Alien Skin tewakubye muvubuka ne mumutta oba Gangayo teyakubye muvubuka n'emutta? Kyokka ate obutasoma abammwe n'obutategeera nga mwekwata ne ku butambi nga mukuba abantu. Nga ne mu kaseera akayise mwekwata katambi nga mwawutunambaliza omuvubuka gwe bayita pesti. Oyambadde giraavu zimulimu muumiza gakonde nga ne kana akavubuka akafaanana nga akatalya mmere. Wallahi kali mu mukuba sokanga mwekwata katambi ne muzza omusango ne mugwekwatira obujulizi mmwe bwennyini ne mubwereetera mu kkooti y'abantu. Emitawaana gimaze okugwawo osaze eddoboozi olaga nti olwanyisibwa, olaga nti bakulwayiriza era waliwo famire emu n'abantu abamu abakulwanyisa, naye ggwe olowooza kabeere muwagizi waasobola okukikkiriza okuggyako ng'akukwenya. Omanyi maama ewaka asobola okutangira abantu okukuba, ne bwe mudda mu nnyumba olw'okuba ye yakimanyi nti okoze kitaamu n'akugato kiddangamu era n'akugalamiza n'akuba. Weewaawo nti ne leero oyina abawagizi abagamba nti muve ku gundi munnaffe tannakola, naye nabo mu mutima bakimanyi nti osobola okukikola kubanga buli kyokola weekwata katambi n'okibasindikira. Bayinza okuba bakwagala bwagazi oba n'abamu nga bayina ebigendererwa byabwe ebibi eri ggwe bye baagala obaggusize nga bo birungi eri bo, naye nga nabo amazima bagakola ki? Bagamanyi n'abawagizi bo n'abakukkiririzaamu lwa nsonga ekifaananyi wa displayinga kibi. Singa bakuwaayiriza okubba envu oba ozifaanana. Ewaka maama akomyewo asanga akasaka katogiddwamu era ebifi tebikyawera mwasigaddemu magumba. Mu baana bonna 6 bwe bakwatanga ku mukono nti aha gwe jango, ne bw'olinnyonnyolako otya nti maama sabbye enva ne bw'onaaba tozibbye ojja kuba omaze okufaanana omubbi w'enva kubanga wasiiga ekifaananyi nti ndi mubbi waaki wanva. Kyenyiza obbagamba wakati nga temunnalwanyisa mize, kubanga omuze si kintu kyangu kulwanyisa naddala mu baana ab'obuvubuka. Wakati nga temunnayiga kulwanyisa mize musooke mukweka emize. Waliwo ekintu ekigenda okuggwawo ng'omuzeego gwakubadde akalango nti osobola okukikola. Bingi ebiwaayirizibwa ku nsi: obulogo, obubbi bw'ettaka, neggwe lwaki akuwaayiriza buli akuwaayiriza violence? Kubanga oyagala okugifuula design, oyagala okukifuula nti kya kitalo nnyo okukuba omuntu, oyagala okukitwala nti kya kitalo nnyo okukakkanya omuntu. Simanyi lwaki abantu abanafu buli we bafunamu ku maanyi bagakozesawo kuba baagala kukakasa nti bamaanyi. Sirowooza nti buli omu akuze kutuuka wano nga talina gwe yali akubye ku luyi, era sirowooza nti buli omu akuze kutuuka wano nga talina gwe yali aboggoleddeko. Naye bw'obikwata n'obiteeka ku katambi kitegeeza oyagala bakutye, ofaanana ekyo ky'ofaanana oba kye bakuyita mafia boss. Oyagala buli omu akutye.
amaanyi geeyogerera naddala ameemanyi firimu gye bakola ki gye bayogerera naye mmwe bennyini obulamu bwammwe mubuvudde firimu buli ke mukoze ne mukateeka katambi ng'ate waliwo agyogerera enkya emitawaana bwe gibagwira musale amaloboozi manyi sensanze ebizibu omanyi munnange ebintu tubirabye omanyi era mutusuubira okukkiriza kyokka nga temwatusigira dde ekifaananyi nti musobola tugambe bino by'okuba abantu eŋŋumi abeera katemba theatre kyeyo ezannya ebyaddala kuba kye bakuwaayiriza ekiva mu kyewalaga katambi bw'okuba omuntu asobola okufa kyogaa kye bakuwaayiriza ekiva mu kyewalaga ku katambi ate watulaga nti osobola okukikola era watulaga nti ekyo kyangu nnyo gy'oli wano mu kutulaga obutambi ebwo ki ky'oba otusigira mafia boss zero tolerance tazanyirwako tasaagirwako ate olwaleero kiri mu kifaananyi kyennyini ate obyegaana kakati mu kkuba abantu n'otulaga obufaananyi wali oyagala tutegeeza ki nga kati ebivudde mu bifaanana bye wakola obyegaana then wali oyagala kututegeeza ki nkiddamu sikolagana bebekulu bebekulu antwala ng'omulabe we naye ate large upon yourself bebekulu at least bano abaana bonna abalinga gwe bamuwagira gavumenti abasemberedde ku buyinza balina okukulabirako amaanyi ogafuza otya amaanyi ogafuza otya simanyi kiki kiri mmaanyi maazike nze ntya nnyo abantu abalina obuyinza oba amaanyi naye ate ntya nnyo omuntu gwe bayasse ku maanyi kyokulabirako oyinza okubeera ne landiroodi ng'osobola okumunnyonnyola bambi n'abitegeera naye ate keyateeka nga ye buli lwajja akuteerako fukulu fuluma zajjajjaawo awo omuvubuka omu ali bulenge eyo nakkolimira nno muvubuka oyo yali musika wa taata we napangisa ku njuuze ankyali mu masanja gange maama wange akafa ŋŋendawo ne mutabani wange enawo n'omwana naye omuvubuka yanjoonyesa omuvubuka yandiisa akakanja omuvubuka nga tekimugaana kukuba kateniyo omuvubuka nga akujolonga mu maaso g'abaana bo omuvubuka nga akukkakkanya mu buli mbeera namukuba nno oba nakibaga namukubamu ku ngeri y'empi naye omuvubuka oli nasobola omwandastandinga namanya obulabe obuli mu maanyi ameeyazika oba amaanyi agatali ga ntuuyozo toyinza okugakozesa obubi n'okusinga eyali nannyini ntuuyo bwe yali gakozesereza abasigira ebiseera ebisinga babeera ba bulabe nnyo n'okusinga bannannyini era abasigira olw'okubanga baba tebamanyi dynamics za buyinza bireeta buyinza bitwala buyinza na bikuuma buyinza babukozesa nga tebabubaliridde naddala abaana ab'ewaffe mu Buganda mukozesa bubi obuyinza nga bubaaziseeko si mmwe bayimbi bokka abasoose okukolagana ne gavumenti obutereevu waliwo bannaffe nga Reggae ayogera embuga ne bawulira waliwo ebibagatta ate ye naddala ebiwerako naye simuwulirangako nti akubye omuntu simuwulirangako nti atulugunyizza omuntu sirowooza nti oli w'amaanyi era owulirwa nnyo embuga okusinga Reggae kankugambe ekintu kimu kyotamanyi ku Museveni waliwo omuvubuka omu monna Katemba sanya bulungi Katemba we niye yazannya Museveni n'asanyuka namugamba I wish you were omunyankole meaning
nti waliwo abantu abamu abasobola okukola ekisanyusa olwo n'awulira nti ali contented kubanga bava ye gy'alowooza gy'azaalibwa. Kakati gwe ne bw'onaakola ekirungi nga tova eyo bajja kukigula. Nemanya ekintu kimu, bakwagalako product yo, tebakwagala nga ggwe. Omuvubuka eyazannya obulungi ono n'amwenya, ekyamugaana ofuna byonna lwansonga Museveni yamudiscriminating namugamba onsanyudde naye waliwo ekibadde kibulamu kimu musaayi. Abaana beeyo bareggi balina amaanyi, balina connection, nga ne bwakuba essimu tayogera Luzungu oba Luganda, ayogera olulimi abali mu system bwe bawulira. Ne tebakuba bantu, tebatulugunya bantu, era tebakozesa buyinza mu ngeri y'amafaya. Kye kiri mu baana abava ewaffe mu Central nga mugabanyiziddwako ku buyinza. Mwe muwemula, mwe ba nkukuba n'enkuliwa, mwe ba toyina kyojja kuŋŋamba, mwe ba toyina kyojja kundoopa, okuggyako Bebe Cool yekka. Obuyinza obwazike mubukozesa bubi, ate nga mubadde musobola okukozesa obwo obuyinza obwazika okugenda waggulu. Kati mu obuyinza bwe baabazika mubukozesa kukka, kyokka ate abayivu n'abategeevu babukozesa kwambuka. Obuyinza bukozesebwa kwambuka madaala kubanga ekibutunoonyesa si kukka wansi mu nnyanga wabula kweyongera kwambuka waggulu. Mwe lwaki obuyinza mmwe we mufuna mubukozesa ng'entaana gye mwesimidde mugenda okweziika? Lwaki obuyinza obubazikibwa mubukozesa ng'entaana gye mwesimidde mwe mugenda okweziika? Ekirala obutasoma. Nkubiriza abavubuka mwenna gye muli, ekintu kusomako kintu kikulu naddala ng'omaze okufuna ku ssente. Ne bw'otasoma bino kale oba bya kiraasi math, naye genda ko mu misomo gy'abakulu ng'ogenza okuyiga ku kisukka ku lulimi. Kambanyumiza Abudumulasi, ebimu ku byasuula Abudumulasi butasoma. Oli otya Abudu? Nkwagala nnyo muganda wange, omanyayo be basajja abaasooka okumpa ku ndongo n'enkola ku ssente. Saasireko gumikirize temupapa kansooke neewooyewooye. Abudumulasi ekyamusuula butasoma, amaanyi gaamusukkako nga takyalina kontro yaago, kyokka nga ate teyabisuubira. Mu butasoma bwe ne yeegobako bamaneja abayivu ate n'atabeesembereza. Bayibayi bw'otasoma at least weesembereze kubasomyeko, n'atabeesembereza. Abudumulasi ng'ekya pawundi 2,000 ye kiba kimuguza 5, najja nga ayambadde enjegere ng'embwa ng'obulago bwa Abudumulasi bulimu miliyoni ameka? 3. Waliwo ennyumba gye yagola awo ewa Ezana kumpi ne mu Baakasozi omugenzi store, baagimuguza obukadde 4. Bavaliwo abatuufu bagenda okubalirira ennyumba nga tezitowa yadde obukadde 150. Ezo ne bazibba. Ate ekyennaku ennyo era ekiruma ennyo baamuguza mpewo. Mu butasoma bwe n'atamanya nti endongo gy'ayimba yeemugulidde essaati, yeemugulidde empale, yeemulinnyisizza ku nnyonyi esooka, era yeemuvugisizza ku nnyonyi esooka, yeemuwadde n'ettutumu mu bantu. Abaasoma ne bajja ne bamuzannyira mu bwongo nti okadonkamu gw'oyimba waabafala najja. Biri ebyo abafala nabitadde. Amaanyi g'obutasoma tegakuwa kufumiitiriza naddala nga weegobyeko. Ate abantu abaakola ki? Abantu abaasomako. Kakati bw'omalanga okufuna ettutumu nga tosomye, nammwe abasuubira okufuna ettutumu nga temusomye, kanonkaba mugende musomeko. Bwe muba muwulira binaabatawaanya, waakiri mwesembereze bamanejazi abaasoma, kinaabayamba.
okuyigira kwaba enkola z'ekiyivu bwe zibeera. Sigambye nti eyasoma yaba omutegeevu, naye ggwe yatondebwa nga toli mutegeevu, omugaso gw'okusoma kuwa ekyo ky'otaayonkera mu mabeere ga nnyoko. Tusooke tutunuulira essaka eyeetoolodde alien skin. Alien skin bw'oba otunuulira abo abakwetoolodde ggoloza ki kye bakugattako okuggyako okutoolako, kubanga emivuyo egisinga awo girabikiramu amannya g'abaana abo b'obeera nabo. Oyinza okuba tewakikoze oba tobikola, naye olw'okuba otambula n'abantu ababikola ate nga tobata, of course kibeera kikugendako butereevu. Waliwo kye tuyita okukyusa emikwano. Oli lw'okula osanga mipya emikwano mipya n'abalabe bapya. Kati ekisinga okubeera ekyennaku buli lw'okulaakulana oba osanze abalaba abapya, naye ate ggwe oyagala sigala na mikwano mikadde. Sigambye nti gyesaleko era sigambye nti togyesembereza, naye funa emikwano okusinziira ku baani abakulwanyisa, abakwetoolodde bafune okusinziira kuwa wootuuse. Alien skin ne brand yo bw'oba olaba abo be bantu be balina okusemberera, era bw'oba olaba balina kye bakugattako, kubanga mu mwaka gumu oyinza okuba nga kati oliko emirambo 3 naye ng'oyinza okwesanga abamu tewakwatako, naye abantu abakwetoolodde mu kwetooloola sooka weebuze bakwagala oba bakwagalisa. Lwaki bakuwa omuntu omulala ne bakiteeka mu kamera nga bamanyi gwe mwasooka okuba gye yabakomya? Bano booli nabo bakwano bo oba balabe bo nga bakuteeka mu tageti? That is the question. Alien skin. Bano booli nabo bakwano bo oba balabe abakuteeka mu tageti. Mukama yakusitula. Sigambye nti yenna gw'asitudde akyuse mikwano gyo oba bagobe, naye nkugaye Mukama bw'akusitula wabaawo ewantu wamu gy'otalina kutunula okusinziira mu ki ky'ogenzeemu oba ku ky'oyolekedde. Abaana abo kizibu gy'oli, bo bennyini bakwavuwaza, tebalina kye bagattako. Bakulima nti bakuwa security, nayo insecurity, kubanga oyo asiiba enjala okumala ebbanga gw'otasobola na satisfyingako kusa mu lubuto lwe. Bwe muwa obukadde 10 ajja kukuwa akacupa k'amazzi omulimu obutwa ku stage. Oyo omwana ababaana be weekuumirako tosobola bakkusa kubanga enfunayo tekusobozesa kubakkusa. Tosobola basatisfyinga. Gw'oyinza okulowooza nti bakwagala kulokwa alaali, naye omuntu gw'oyagala kulokwa alaali tayinza kukuba muntu mu linnya lye ate mu busiru n'akwata n'akatambi. Ababaana balabe bo. Oyinza okulowooza nti olina security naye ng'ate yo insecurity. Moses Bebe Cool Sally, kulowooza gwamusinga abalabe, obalowooza gwamusinga obutayagalibwa, ne kulowooza lwaki abantu ab'ekikulanga ekyo tabeekuumirako? Si lwakuba tabaagala, amanyi kye basobola okukola ne kiddira ye. Amanyi kye basobola okukola ne kiddira ye. So abo bolowooza nti bakuwa security, eyo insecurity. Babebe Cool mu famire zaabwe si be bamanye bokka, balina ba doctors, balina biki. On top of that nga taata we yaliko minister aweerereza mu gavumenti, meaning ndi Bebe Cool ne bwazigwamu akyalina abamuli emabega abasobola okumulondoola. Ewammwe ani munene asinga ggwe? Era singa okoma ani ayinza okukusuulira omukono akusike mu beewammwe? Singa giwunya ani ayinza ogifuuyira kalifuuwa mu beewammwe okugirongoosa? Manye ennaku y'omuvubuka, manye ennaku y'omuvubuka.
muvubuka obwa mafia tebabwetuuma obwa mafia tebabusiigira kifaananyi obwa mafia babubeera era nze nabadde ŋŋaanya okwogera ku nsonga eno lwa nsonga nze munnange weeyisanga mu mafia naye bwe wavuddeyo bampaayiriza toli mafia kyokka oyagala okwetuuma mafia oyagala okweyisanga mafia obwa mafia tebabweyita obwa mafia tebabwesiiga obwa mafia babeera bubeere era bw'oli etuuma mafia ne weesiga obwa mafia ate nga toli mafia obwa mafia bwe bujja okutta nali mmanyi nti olina kye wayigira mu ssaga za Palaso navaayo ne muvumirira okkulumba navaayo ne muvumirira okkulumba naye ki kye wayigira mu mbeera eyo okufa kwangu era tuli mu nsi mwokolera ku muntu obumenyi bw'amateeka nga naawe yengeri gy'erina okusasulwamu kumenyako maki mateeka tuli mu nsi omubbi wa booda jabbira nga n'ababooda be banaakwata ku mubbi wa booda bagenda kumutta tuli mu nsi ekusasula nga bw'obeera ogiyisizza oba okusasula okusinziira ku kifaananyi ky'ogisiigidde alien skin gwe tofunamu kirowoozo nti osobola okufiira mu kavuyo ate nga red flags zaalabika nti kisoboka okufiira mu kavuyo akavuyo ako wakafunamu ki Palaso bwe yakuzinda olaba osonga busonzi muntu n'akwa ona ntiisatiisa akwatibwe ona nkozebwa ati akwatibwe ne bakulumba mu kamera ne bayasa emmotoka ne bakola biki gwe n'otafunamu ku kirowoozo nti ono gwe batakutte nga nkoze bino byonna katambya ani abadde amutumye meaning nti ne mu system mulimu abaagala okukuba era abalabe bo singa obadde n'amagezi bali munda mu system abaagala okukuba naye gwe oyagala byakugaziwa mafia boss ate ng'oli mutiitizi by the way that young man is not mafia mutiitizi yasinga obutiitizi mutiitizi ate munafu nnyo ne ku bisookerwako ebya self defense talina kyalina omulaba eŋŋumi aziwetangaago yakawunga mbwakuba ayagala kumatiza nsinga bwali mafia boss okubya omuvubuka nagera ne ku kitanda enkya ne wajjawo keesi efaanana yeemu gye weewaaniddemu ate y'ogyegaana kankuwulira ekintu kimu bano abantu buli bakulaba ng'oli w'amaanyi bakuwa obuyinza n'okola n'ebikolobero oluusi nga tebakukwatako naye nga bakuwa nsonga ya kwongera kukolobera nti buli lw'okolobera obeekuumirako kubanga fayiro ziwera nga tokyalina wakuddukira wali ogambye ovudde mu byobufuzi twalaba NRM naye omanyi lwaki wayogedde ekigambo nk'oyo okwekwekaniwa NRM wategedde giwunya ekyo kye bakwagaza maanyi bagakuwa oyongera okukolobera bayongera okukunyweza but baba bagenda kukuta ene time naye toba togenda kukka oba era ogenda kweyirindiggula nnume y'ekigoma nikyo kitegeeza okuva ku kalina ey'enkaaga kamiliyoni yekka ye yavudde ku kalina n'atafa omanyi kye kitegeeza okuva ku kalina n'okubawo wansi efoloma baba bagenda kukuta kubanga mu sisitimu eyo muoba mulimu ab'amaanyi abatakkiririza mu nkola zo ate oluusi mubaamu abakutuma genda onkolere kino oba onnumbira ono naye ng'ate gw'olumbye mubaamu abamwagala munda muyo ate nga nabo amaanyi babeera bakola ki bagalina nabwekityo naddala abantu abava ewaffe mu central Buganda muyige enkozesa y'obuyinza obwazike obuyinza obwazike bubeera bubi nnyo kubanga obeera tobumanyi kuba tebubeera buki bubwo naye ate singa obutegeera osobola bukolamu ekyamagezi era ekyamakulu ekikugattako n'otabukozesa nga kakumbi kasimantaanamu ogenda kukola ki kuziikibwa
otherwise bino byonna ebyabaddewo sinnakuba ku muntu bampaayiriza waliwo famire ennwanyisa tulina ffe poliisi gye tusasula ssente nnyingi ate ye ekirungi erina ne weetandikira kati enoonyereze kati enoonyereze olaba omuntu afuna obuzibu ne basanga mulambo poliisi entegeevu n'etuuka ku mutemu yatemudde omuntu kakati mukole eki munoonyereze wabula nga gwe alien skin ennaku zo nzibalira ku ngalo amaanyi ogakozesezza bubi n'obuyinza obukozesezza bubi buyinza okuba bwe bugenda okukutta ate nga bwakulagako dda tebusobola okukutta oluvannyuma lw'okulumba palaso n'akulaga nti ye Mr. Nonsense n'akukuba ani yamusiba afunamu ku kirowoozo ani amusindise afunamu ku kirowoozo tigwe mbadde ndowooza nti nsinga amaanyi gano agajjeewa kozesa bulungi obuyinza nga tebunnakutta nze yeekolera